Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba okuggulawo ekibiina oba ekisinde eky'ekibiina ekibadde ekya DP oba aba DP block n'akabinja konna akabadde kazannya ebyobufuzi sayidi eyo oluvannyuma lw'okuba nti baabafunidde ekibiina ky'ebyobufuzi oba ekisinde mwe bagenda okubanga bagwa. Waliwo wano ebyama ebizze bitandise okubanga bizuulwa. Ebyama bino bitandise okubeera nga bivaayo mpola nga bw'ogenda okuwulira mu butambi bw'engenda okuwa mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribing kikole tubeere nga ate tutambula ffenna ngenda kuzzaayo ko mabega nga bwe nkulaga ku butambi ate nga bwe tutambula ffenna mu mboozi eno ku mukutu ogwa Red Zone TV mu kunoonyereza okw'ekika ekya waggulu kwe tukola wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ne mu bitundu ebirala. Ennaku z'omwezi zaali nga 30 mwezi gwali gwa Desemba omwaka 2022 omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga alowoozebwa okubeera nti ye yali mu lukwe nti era ateeberezebwa okubeera nga yali omu ku abo abaayogerezeganyanga n'abakulu mu poliisi. Jjukira ku lunaku olwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform wakati mu campaign baakwatibwa era ye ne baba nga baamuvuga mu helikopita nga bamuzze ewuwe emagere wabula abasigadde baakwatibwa ne bayoolebwa era ttiimu yakwatibwa ekalangala yeeyo gy'obadde okyawulira nga ne wetwogerera abamu bakyali mabega wa mitayimbwa okuli Bayasini Machete n'abantu abalala ne ba Olivia Lutayo abaateereddwa baakwatibwa mu biseera ebyo wabula ttiimu eyakwatibwa ekalangala ebigambo bizze byogerebwa abaana nga bagamba Mathias Mpuuga ono abantu bamubuusabuusa era bangi bazzenga bamukubamu ebituli. Ne tuddayo ku lunaku olwo ennaku z'omwezi zaali nga 3 mwezi gwali gwa Desemba omwaka 2022 wakati mu campaign ebiseera ebyo nga Mathias Mpuuga mubaka akiikira Nyendo Mukungwe wabula nga yali tannaba kuweebwa bwa leader of opposition. Kigambibwa okubeera nti yalinga mbega ng'abega ekibiina ekya National Unity Platform era yandibanga ye yalinga awaayo n'abaana b'ekibiina abaakwatibwanga nga bw'olaba ebifaananyi bino. Mathias Mpuuga mu kitengi ekyefaananyirizako ekyo kye yabaddemu ng'aggulawo ekisinde kyabwe ekya DA yalabibwangako ku lunaku olwo ng'amagamaga nga tateredde wabula ng'ab'ebyokwerinda omwali ekitongole ekya UPDF military n'ekitongole ekya Uganda Police nga bazze okusalako era bwe baasalako ttiimu yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform Mathias Mpuuga yalabibwanga nnyo nga tateredde amaga era oluvannyuma ttiimu yonna baagikwata nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuvuga bamuzza wuwe era bamuteeka ku helikopita mangu nnyo okubanga beetaasa okulaba nga abantu tebeekalakaasa bamuvuga ku helikopita mangu nnyo ne bamusuula paka magere mu luggya. Ttiimu eyali esigadde okwali ba Nubian Lee ba Eddie Mutwe Bayasini Machete n'abantu abalala bonna baakwatibwa bo ne batwalibwa ekita basooka kutwalibwa mu kkomera eri sayidi zeeyo e Masaka bwe baggyibwayo ne batwalibwa ekitalya n'abamu ne batwalibwa mu makomera amalala. Engeri gye baakwatibwamu eyo gye mbadde njagala okubeera nga nkuwa wabula nga kigambibwa Mathias Mpuuga yaliko ebibuuzo bingi nnyo era question mark yaliko. Olunaku olwajjo Alex Wasa Mufumbiro yabadde ku mukutu ogwa Pal FM mu programu n'amwatulira n'abaako naye byayasa nti omukulu ono bamuteebereza okuba nga kwolwo yali ayinamu n'akasente ke yali aweereddwa nti era yalinga akola ng'omukessi owa Jeno Yoweri Kaguta Museveni oba ekitongole ekya military ng'akettera munda mu kibiina ekya National Unity Platform ku lunaku olwo era nga yandiba nga ye yaviirako abavubuka bonna okubeera nga baakwatibwa. Ttiimu yonna campaigning team eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukwatira Kayangala era byali bwe biti. Yes, ku lunaku olwo zaali ennaku z'omwezi nga 3 gwali mwezi gwa Desemba omwaka 2022 ekibiina ekya National Unity Platform nga kiri wakati mu campaign His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenza okucampaigninga ku bizinga ekalangala. Abasajja baamuyoola ne bamukwata ne bamuteeka ku helikopita ne bamuvuga nga bamuzza emagere ate ttiimu yonna gye yali atambudde nayo bo ne babanga abaayoolebwa ne batwalibwa mu makomera ag'enjawulo wabula ku olwo nga bwe nkugambye omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga nga yali yaakalondebwa okubeera Deputy President ow'ekibiina ekya National Unity Platform ow'ensonga eza Buganda. Omukulu oyo
kigambibwa okuba nti gwe mulimu omukulu gwe yakola oba omulimu ogwo ogw'okuketta ekibiina ekya National Unity Platform ogw'okuketta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu na kiki kye yali ateekateeka okubeera nga azzaako. Kirowoozebwa era kigambibwa nti Mathias Mpuuga wakati mu kulabwangako nga tateredde, yalabwanga nnyo ng'amagamaga, yalabibwangako nnyo nga tateredde, ate ekyavaamu kwe kulaba nga abasajja b'ebyokwerinda bayingirawo bubi nnyo ne baba nga batandika okuyoola omu ku omu, era nga bwe nkugambye nti His Excellency ye baamuyoola, bwe baamukwata baamuteeka ku helikopita ne bamutwala emagere okugezaako okukkakkanya okwalibadde okwekalakasa okusuubirwa okubeera nti kujja kubeerawo singa abeera ng'akwatiddwa. Jjukira ebyo byagenda okubaawo nga twakava mu kukwatibwa kwe yakwatibwa mu disitulikiti ey'Eruwuka. Era bwe yakwatibwa Eruwuka ekyaliwo baali bamaze okuba nga bakiraba, gwali mwezi gwa 11 nga guggwako, so kakati ono yali Desemba. Abasajja ne bagamba tetukkiriza kubeera nga tuddamu ekyaliwo, so bwe tumukwata tumuvuga tumuzza wuwe. Era nga kiroozebwa okuba nga Mathias Mpuuga ye yawa idea eyo era ye yaleeta amagezi ago, ye yalinga afumbira ekibiina ekya National Resistance Movement ne General Yoweri Kaguta Museveni. Era bangi balowooza era bazze nga babyogera ti Mathias Mpuuga baali in touch kwolwo n'abakulu mu kibiina ekya NRM, abaali mu poliisi, abaali mu military n'abaali mu magye, nga kaweefubewe wakulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeeyongerayo na campaign ze oluvannyuma lw'okuba nti pressure yali esusse. Kakati we twavaawo omulundi omulala zaali ennaku z'omwezi 5 gwali mwezi gwa 10 omwaka gwa 2023 oguwedde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yakamala okustaginga concert yali ey'amaanyi mu kibuga London, mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akomawo, mujjukira abavubuka b'ekibiina ekya National Unity Platform b'Abannayuganda abaali abasanyufu ennyo nga balindiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ava e London obudde obwo. Baategeka kye bayita 1 million march okugenda ku Entebbe airport okukima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babeere nga bamunonako, nga bagamba nti baali bagenda kukikola nga batambula butambuzi. Ennaku z'omwezi ezo nga 5 eggulo limu nga 4 ekiro waliwo abaakwatibwa, ne ku makya kwolwo nga 5 zennyini waliwo abaakwatibwa, era nga abantu abo abaakwatibwa poliisi oba ebitongole ebyokwerinda byalinga bigezaako okulaba nga bakkakkanya abantu abaali abangi abaali bateeseteese okulaba nga bakima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe Entebbe. Kwolwo olunaku bwe yatuuka ku kisaawe Entebbe, abasajja baamuvumbagatira, tebaamukkiriza na kulinnyako wansi nga we wabiraba, era obanga obadde otugoberera kakasa nga byenjogerako wabiraba bulungi nnyo. Bwe baamala okumukwata baamuteeka mu mmotoka nga bamuvuga okumutwala ewuwe waka. Bwe yatuuka ewaka ekyasinga okwewuunyisa abantu kwe kusanga nga Mathias Mpuuga mu budde obwo ye yali leader of opposition, ate mu ngeri yemu ye yali deputy president ow'ensonga za Buganda. Yali asuubirwa okubeera nti yali alina okuba nga yeegasse ku bavubuka ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaali beetegese okugenda okukima president ku kisaawe. Wabula kyazuulwa nti waaliwo communication mu bamu ku bantu ab'omunda mu kibiina ekya National Unity Platform abayogerezeganyanga n'ab'ebyokwerinda, era nga bawaŋŋana amagezi nti omusajja ono temumukkiriza kubanga enteekateeka ziri bwe ziti, ng'era omuntu eyawangayo enteekateeka ezo kyazuulwa nti yali alina kyamanyi eky'omutawaana era eky'omunda, kubanga waaliwo okulowooza oba okuteebereza nti abavubuka bano bayinza okutambula nti bagenda kutambula kukima mukulembeze waabwe, wabula ne bawunzika nga boolekedde State House. Kino nno kyatiisa abasajja bali mu buyinza ne kiteekawo obunkenke, era His Excellency baamukwatira ku kisaawe Entebbe nga yakalandinga, tebaamukkiriza na kulinnyako ku ttaka. Mu bijjukira ebyo byonna zaalinga ennaku z'omwezi 5 wali mwezi gwa 10 omwaka 2023. Waayita eddakiika ntono nnyo His Excellency agenda okutuuka ewaka emagere ng'omukulu Mathias Mpuuga yatuuse dda. Ekintu ekyewuunyisa buli omu, tubadde tugenze ku airport kulinda president era nga tugenda kumaakinga nga tumunonye. Mathias Mpuuga kijja kitya okubeera nga gwate watuuse dda mu maka ge? Kyebuuzibwa, abantu bangi beebuuza ekintu ekyo, wabula nga tewali n'omu yali asobola kufuna ansa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo. Byonna ebyaliwo njagala kubeera nga mbikuwa nga bwe tweyongerayo n'ensonga. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera, genda mu comment section teerayo obubaka ku nsonga eno yennyini gye nkuleetedde.